Katonda agenda kwetikka mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ate naye yennyini ayinza obutakitegeera. Naye ayinza obutakitegeera. Nkugambye Katonda agenda kwetikka Kyagulanyi. Nabagamba Katonda si bantu, Katonda agenda kwetikka Kyagulanyi amutwale mu ntebe eyo agituulemu. Katonda agenda kwetikka Kyagulanyi agende Kolola awalayire. Katonda akuume mwami Kyagulanyi ne mukyala we n'abaana be bonna babikibweko omusaayi gwa Yesu. Malayika ya Katonda eri in charge of our generation emutambulireko emukuume eri ababi, eri abateesa obubi. Ate era Katonda amusobozese okuwangula that giant Yoweri Kaguta Museveni. Naye nze ngamba abasinga obungi abali mu mambuka ga Uganda mu Maserengeta Buvanjuba Bugwanjuba ne Masekati bambale engatto n'amasuuti. Mbabuulira mwenna ng'oli wakati w'emyaka 24 mu 5 mugenda kulaba Uganda empya ng'ate ekulembeddwa Katonda yennyini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu eby'enjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwe atulaba ku emboozi mu UG agangenze Geoffrey Mayanja weebale nnyo kutulaba yonna gy'osinziira. Olunaku olwaleero wendi wano ne Musumba Mugerwa. Gwe ndi nayo olunaku olwaleero tuzze tuwayeemuko ku mboozi kwebyo ebigenda mu maaso naddala mu kiseera kino ekitulimu ekya campaign, kubanga akaseera kano ke tulimu kakulungamizibwa n'okubeera nga tumanya ko tuteekeddwa okukwata na butebe bwe tusuubira okutambula naddala mu kiseera kino. Soko nzikirize Musumba Mugerwa Geoffrey akubuuzeeko. Musumba nsanyusa okulaba ssebo. Weewaawo. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Njagala okubuuza ku bantu mwenna abazaalibwa okuva mu 80 aba generation eno. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nze Geoffrey Mugerwa omuweereza wa Katonda. Kale tetuli bulungi ffe nga bwe tuli wano tuli balwadde naye tukkiriza nti tujja kutereera naye okubeera abalwadde bwe tuba tukyasobola okutambula n'okwogera ne bwe tunaaba balwadde kitegeeza tuba tulina okusigala nga tukwasaganya emirimu nga tuteekeddwa okugikwasaganya. Musumba mu kiseera kino mbali nyina ensonga nyiga twogereko era eyongera okukwata ku bannayuganda mu babiro nalabako ne mu komenti awo abantu abamu nga bakutteko. Musumba watugamba wano mu mboozi ze tusembyeyo okukola ne bwe tuzze twogera ng'ogamba nti kagutonye kagwake President Robert Kyagulanyi Ssentamu ateeka okubeera president mu 2026. Naye bwe tujja tulaba ebintu ebimu oba oli awo ate byo biraga opposite ekyokulabirako nti omuntu akulya ekicuko ebyokulonda bamuyita Simon Byabakama omulamuzi era yali mu mitambo gy'akalulu akawedde. Mwami Simon Byabakama abantu bangi bannayuganda balaga nti tebamulinamu bwesige era nga nebannayuganda abatamulabamu bwesige omu ku bo ye presidential candidate Robert Kyagulanyi era nga essubi ye ery'okumulangirira alina ttono newankubadde yagamba nti wateekeddwa okubeerawo ekiddako. Tuzze tulaba mu kalulu akaayita ab'amagye mu vidiyo bwatambula all over the social media bwali bwa lwatu nga bulaga nti mwalimu ab'amagye ab'ebyokwerinda n'abantu ssekinnoomu nga batiikinga mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kusinza ku vidiyo bwalabika twaligambe nti oba yali AI naye ebiseera ebyo AI yetenaba kujja wano. Kakati bwe tuba nga ebyo byonna byalabikira omwo mwami Kyagulanyi agenze mu kkooti mbakaluke bakabbye nga ganti akaluke bakabbye agenze mu kkooti agambye tafunyeyo bwenkanya
avuddeyo omusanga guzza mu kkooti y'abantu byonna nga bwe byatambula. Osuubira otya nga tewali kikyuse omulamuzi akakiiko k'ebyokulonda y'omu n'embeera gye tutambuliramu y'emu okubeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu banaamulangirira okubeera pulezidenti nga bwe wagamba nti kagutonyi kagwake 2026. Katonda waffe alina amaanyi naye mu kutandika kwa byonna njagadde okusooka okusabira mwami Kyagulanyi Ssentamu Katonda amukuume yonna gy'ali ate amusobozese okuwangula mwami Museveni. Katonda akuume mwami Kyagulanyi ne mukyala we n'abaana be bonna babikibweko omusaayi gwa Yesu. Malayika ya Katonda eri in charge of our generation emutambulireko emukuume eri ababi eri abateesa obubi. Ate era Katonda amusobozese okuwangula that giant Yoweri Kaguta Museveni. Yes. Kati nga ngenda ku kibuuzo kyo njagala abantu baffe sikuddamu buzi ssuubi. Njagala nnyo bawa ekifaananyi kya Katonda butya bw'atulowoozaako. Katonda buli bw'aba akulowoozaako ayina enkola nnyingi nnyo zajjiramu okuddamu oba okulaga nti mbadde nkulowoozaako oba oli ku mayindi yange. Now ekintu kye mmanyi era nga sikinamu dawuti yonna mbabuulira kino nziramu kikakasa kino Katonda agenda kwetikka mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ate naye yennyini ayinza obutakitegeera. Naye ayinza obutakitegeera. You know, osobola okuba nga Katonda akukozesa ng'ogenda bugenzi kiwalazima n'omaliriza nga akutuusizza mu kifo kiri ne weewuunya bwewuunya kituufu yenze oba si yenze. Nkugambye Katonda agenda kwetikka Kyagulanyi. Nabagamba Katonda si bantu. Katonda agenda kwetikka Kyagulanyi amutwale mu ntebe eyo agituulemu. Katonda agenda kwetikka Kyagulanyi agende Kolola awalayire nga ye pulezidenti w'eggwanga. Ne bw'onzuukusa nga mbadde neebase ndonzuukusa ne bw'osanga nga ntudde ddi kyenjogedde kati kyenziramu. Yes. Katonda atudde mu ggulu ng'ensi eno Uganda bwakabaka bwe ajja kwetikka Kyagulanyi. Katonda agenda mutuuza mu ntebe eyo eya State House. Bano bonna bye bakola nze just okimanyi waliwo kati abankubira amasimu nga bagamba ki? Geoffrey yabawadde amasimu gange ani kuba nze sigaba simu zange hanze nzeberera nazo. Kati bwe mbawulira nga boogera nonsense nga mbajjako sirulidde kuwuliriza. Nange sitera kugaba namba ya muntu kujjako nga nsoose kumwebuuzaako. Nziramu kino ne bwe baneefumita mu ttaka. Omanyi lino eggwanga libadde terirozanga ku maanyi ga Katonda. Bangi bakootinga Bayibuli ne bagamba mbu Katonda yalonda abakulembeze. Katonda asobola n'okulonda omukulembeze okusinziira ku bwetaavu bwammwe. Bw'atyo Sawulo bw'ajja. Tutegeraganye. Asobola okulonda omukulembeze okusinziira ku bwetaavu bwammwe. Kuba yagamba Samwiri anti basabye kabaka. Tutegeraganye. Ate gwe basabye ani? Sawulo. Mubawe mufukeeko amafuta mubawe naye kikwewuunyisa amafuta gano gaawukana. Sawulo yafukibwako amafuta nga ga mu ccupa. Dawudi yafukibwako amafuta nga ga mu jjembe. Okitegedde? Era omuntu afukiddwako amafuta nga ga ccupa
mwana wange okutta abantu layisi okutulugunya abantu layisi abantu tebatwala budde kuwulira kuva eri Katonda nti onajja okubeera pulezidenti yeewuuyo ye mutuufu yagwanidde ye mutuufu ku bakandidenti si bonna abaaliwo kubanga abantu bangi abaali mu nsiko nga mwami Museveni alwana gwe kyoto kimanyi kimanyi bulungi gweoyagala kugamba nti ye yali kandidenti asinga kubanga era nawulira nti waliwo abali ku layini awo abali bagambibwa nti obagga oba ogenda obagga oba obeera obagga nga olutalo luwedde okitegedde kati olwaleero tafiire bw'avaayo n'akugamba nti mwalwana ne babakuba omukalo ne mudduka togenda buziba n'otegeera leka mbabuulire bakandidenti si bangi akamu ku kabonero akalaga Kyagulanyi agenda kutuula mu ntebe gwe tunuulira wonna ate Katonda ate kati nakyo kankibagambe tolaba nti babadde bajja mu zi kampeyini linda akalulu kaggwe bakakuba akalulu kaggwe bagenda kulaba nti bulijjo ate bano bulijjo betukulembera nga ate balalamu abantu bonna bagenda kusimba mabega wa Kyagulanyi ajja kulayira ekololaawo nga nzire ku kibuuzo kyange kyenda kubuuzizza isu mwami Byabakama osobola okubeera mu ofiisi Katonda n'asalawo okukozesa ng'akuleesa kukozesa naye bw'otuuka mu ofiisi eyo osobola okukoleramu ebitali bya bwa Katonda gwe kyoto kimanyi bulungi nnyo osanga omuntu nga bamukwasa woofiisi naye nga bebakiramu ku bakazi mwaliira enguzi kakati toyinza kugamba nti Katonda yamuleeta n'amuwa n'ebyokukola kati ye bw'akola ebirala ekyo kirala kyovudde olaba beerimbika nnyo nti Katonda yaleeta abakulembeze naye takuleeta kwebaka ku bakozi mu ofiisi takuleeta kubba singuzi mwe mwagala nnyo sugar coating mwagala nnyo oba mubbi oba mubbi bw'otulugunya muntu n'afa tukibala nti wassa omuntu si kutulugunya tetubala kutulugunya yamutulugunyiza paka lwe yafudde that's why Katonda yaŋŋamba nti Jakana Naddule omu ku babadde basinga amagezi mu generation yo omanyi ya Katonda bwe yaŋŋamba bamusse tebamutulugunyiza Katonda tayogera bw'atyo bamusse embeera gy'oteerawo omuntu assa omukka ogulabikako kati tutudde wano gwe tussa bulungi tewaliwo buzibu bwonna gwe n'okuba tiya gaasi omuntu n'afa kati oyagala tugambe tutya gamba twogere bikusanyusa nti bakubye tiya gaasi nekikomaawo kakati mwami Byabakama asobola okubeera mu ofiisi ya Electoral Commission nga ye chairman kati kankitwaleko ne ku ddaala eriddawo mwami Byabakama mulaba ne mu church yes ng'asaba najja n'ayagala bamuteekeko n'emikono naye yeerabira nti Katonda gwawa omanyi batunuulira nnyo ekintu bwe kiti omanyi njogera eno n'eri lumu nalaba ku TV okwo kuliko omukyala yali muyimbi n'agamba nti President Museveni mulabanga Katonda oyo omu nembaako omulala mwami omu yali minisita ali eyo Mityana oba mu Kasanda oba waali awo mu kibuga mulokole ye that's why ate yamunenya n'agamba nti mwami Katonda emabeka omu ku bakyala bali mu paalamenti awo najja agamba nti nawulira ddoboozi simanyi oba yeyayogera najja agamba nti mwami Museveni ye God the Father simanyi God the Son and God the Holy Spirit n'abaako engeri gyakifulazinga mu ddoboozi lye bwenteebereza kubanga kyaliyo ku social media now abantu bano bwe babeera mu ofiisi ezo bajja ne balowooza nti balimu because of mwami ani mwami Museveni
ekikyamu. Kubanga yabawa emirimu. Yabawa emirimu egali kati naddala betwogerako bwegaga nti minisita. Era ne bwabeera sipiika era amuyambako nnyo. Ekintu kyo nga tonnaba kimalayo. Katonda agamba Samwiri, neerabidde kabaka ayina omutima nga ogwange. Ani alabye? Katonda. Neerabidde chairman wa Electoral Commission. Tutegeeraganye ani amulabye? Katonda. Now ajja nakozesa nti kwata omuntu oyo mutuuze mu ntebe eyo mwagala. Tekitegeeza nti ayina kukolera gwe, ayina kusaavinga Katonda mu ofiisi eyo. Kati lwaki eggwanga ligenda nnyo mu chaos nti omwami Byabakama oba chairman wa Electoral Commission yenna omulala oba abaaliwo bo kwe kubeera mu bifo ebyo ne babeera nga bakolera individual mu kifo ky'okusaavinga abantu ba Katonda nga baweereza Katonda mu ofiisi z'abawadde mwabatadde. Ekyo kyekikyamu. Therefore bakandidate si bonna bwe baba beemulugunya ku muntu oyo obitunuulira bwoti ku ntimbe za TV n'olaba n'omanya nti musajja oyo si mutuufu. Yes. Naye nga bwe nkugambye chairman wa Electoral Commission si yaleeta president. Katonda yaleeta abakulembeze. Katonda ayina many ways okuleetamu omukulembeze. Mukalulu akaggwa kiregeeza nga tujjeko n'ebiri ebiseera by'amabega naye tukola akalulu akaggwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ke yalimu. Kiregeeza nti Katonda yaleeta Mwami Museveni nga bwe nkugambye kubanga kalukaaliwo ne kabalwa ebyavaayo ne bivaayo nga biraga nti yawangudde. Ekitayina buzibu ekyo. Tutegeraganye. Naye mbadde nina history gwe ngoberera okuva 96. Waliwo okulonda okubadde wano e Uganda nga tekuli mu bantu kufa. Okusinga ngoberedde nnyo okuva mu 2000 okutuusa kati. Ne 96 eyasemwogerere wadde nali sironda wateekwa okubaawo waliwo abaafa mu zi kampeyini. Tutegeraganye. Kitegeeza nti obugulungu bungi naye waliwo emyaka we tutuuka nga tetukyabisuubira ebyo. Essaawa ya leero kati waliwo ebintu bye bakunenyeza ne mwami Geoffrey ku myaka egyo gy'olina kino tetubadde tetukusuubira kuba nti okikola. Tutegeraganye. Naakola bw'atyo naye kati after 40 years lwaki njogera eri Mwami Museveni nti bye bakola oba byakola kuba nze saagala nnyo kwogera bano ba individu abo abantu ba wansi abo. Mwami Museveni ayina amaanyi gonna ogamba nti lares muzireke zigende mu maaso mubaleke bakole bye baagala the moment kasita baba nga tebonoonye bintu by'abantu abuyina obwo obuyinza. Naye omanyi lwaki bigenda mu maaso? Mwami Museveni yabikkiriza. Kyovudde olaba nti myaka egyo gyonna gyonna egibadde omubadde mugamba order from above, order from above. Above yani ye Mwami Museveni. Naye mbadde nkugamba nti abaaliwo mu G8 oba 86 singa obabuuza nti Katonda yaleeta Mwami Museveni bajja kugamba yes. Regardless nti waliwo abaafa naye yamukola ki? Yamuleeta. Kati gwogenda kiwakanya? Eyo format. Waliwo olwaleero abagaggawadde nga bagaggawalidde mu Bawarabu naye ate wali abafiiriddeyo. Kyekyo kimanyi? Bangi nabo. Naye n'abagaggawaliddeyo naye bakola ki? Era nabo gye bali bangi. Weebale nnyo. Nze nkugambye Mwami Kyagulanyi Katonda agenda muleeta ali obwa pulezidenti alayire ekkololaawo ate tujja kubaawo. Mwabetekkiririzaamu mwe mumanyi naye nze ŋŋamba abasinga obungi abali mambuka ga Uganda Maserengeta Buvanjuba Bugwanjuba ne Masekati bambale engatto n'amasuuti tugenda kubeerawo nga tulaba bwe tuti Mwami Kyagulanyi ng'alayira okubeera pulezidenti w'eggwanga. Ibra asiba obugwa bunywere. Kyuma. Nze nkugambye
nze njagala mbabuulira mwenna ng'oli wakati w'emyaka 28 mu 5 mugenda kulaba Uganda empya ng'ate ekulembeddwa Katonda yennyini. Ya mugenda giraba era ebyo temuggwamu ssuubi ebyo kukangamu bukanzi. Teriiyo muntu akulembeddwa Katonda asobola kuwangulwa. Osobola kufunamu challenges naye sigala nga weesize Katonda. Lazima bajja kugweyo dynasty egwa kaakati eri mu kugwa era Katonda ali mu baganya beefungule. Byebigambo bino otafiri byazayogera nze nkugambye n'abalala bafaananako nga ye. Katonda agenda basitulira abalabe mu bo bennyini. Emirandira gyonna gikuukeyo. Katonda abaswaze wonna nga tebakyalina ne basobola kunywera mazzi. Waayi mu myaka 4 ekintu ekyo bazze nga bakikola. Abantu ba Katonda mu Uganda babeere nga tebalina we banywera mazzi wabula nga bo beefudde nti be balina ebidomola by'amazzi era gwe baagala gwe bawa ku kikopo ky'amazzi anywe. Katonda bw'atyo si bw'akola. Yes, Akola bulala. Bakuba nti tuli banafunafumuko mu bigere oba mu mubiri. Njagala okwongera obbakakasa temubaako kyemutya. Temubaako kyemutya, temudda mabega wabula mweyongere kukumaakuma bannammwe mubeere nga muli kimu. Ffenna abaweereza ba Katonda tulina okubeera ekimu n'abantu Katonda baatuwadde okukulembera. Nammwe abantu ba wansi, oba oli musawo, oba oli nurse, oba oli accountant, oba oli professional ki, oba oli mu institution ki, oba oli mu ministry ki, tuteekwa okubeera united. Naye ate abaweereza ba Katonda ndaba nga tebali kimu. Osanga omuweereza wa Katonda kati gwe nojja n'oyogera n'ogamba nti kino kisobola okubeera bwe kiti. Omulala ajja n'agamba nti ate kati omusajja ye waali nnyo. Olumu nakubuuza ekigambo ne nkubuuza soosi y'omuntu oyo eriridda wa? Soosi ye. Ebintu ebimu mubiwanya amakulu so nga temwandibiwadde makulu oba ne mubiremerako nnyo. Buli bw'oba okutta olugendo bw'oti nti wano wengenda okuyita. Ku makubo ogenda kusinkanako ebireekaana. Sinakindi n'emabega gy'ova waliyo ebireekaana. Buli bw'onootunula eno n'eno weewaawo n'emabega eno tojja kgenda. Ofuna distractions. Tutegeeraganye kubanga wavaayo amaloboozi oba ebigambo ebikyusa vision yo oba amaaso go eyanditunudde eno oleme kwekoona otandika otunula eno ebbali. Bw'otunula eno ebbali kitegeeza eno ogenda kwekoona. Issue si ani boogera ki towards ekirooto kyo nga bakimalamu amaanyi oba nga bakijjamu obulamu. Ky'olina okuwulira kiri ekintu eki, Katonda ayogera ki? Katonda ayogera ki? Nze siwuliriza abalala bye boogera. Kati nzinze omu ku bantu kakyantandika kukola naawe oba ne bannamawulire abalala. Sisoma komenti. Omanyi lwaki? Saagala kubeera mbw ate ndi awo musimanyi oba ono ampaanye oba ono mbw amazeemu amaanyi. Katonda ngamba ki nti Kyagulanyi ye president addako? Katonda ngamba ki nti ndaba Kyagulanyi ali Kololo alayira period. Kasita tussa message eyo nga kiwedde. N'okukisabira nnyongero kisabira era njagala okukubiriza abantu bonna abaazaalibwa okuva mu 8 anti kati ntandise luli obudda sinatandika. Njagala okukubiriza bonna abaazaalibwa okuva mu 8 buvunaanyizibwa bwaffe buli lunaku n'okozesa eddakiika ezi 2. Ayi Katonda eyabanga Uganda n'ogiteekawo ng'abali mu Uganda tuli bwakabaka bo tukusaba okuyita mu linnya lya Yesu Kyagulanyi muteeke mu ntebe yabeera omukulembeze waffe. Ate atukulemberenga ggwe Katonda bw'oyagala. Mutangire enkwe z'ababi bonna abaagala omusuula abaagala omutta. Ayi Katonda basasule obazikirize.
Tetugenda kubalika kwegama omanyi lwaki Lucky Dube yafa. Aha bino bye bimwe bye bibaddewo mu Africa. Buli akavayo bwe kati nga kalimu amagezi nga kalimu embala erimu ensigo ya Katonda bannabyabufuzi bangu nnyo okwagala okutta omuntu oyo. Ababbi n'abanyazi n'abassi basigalewo. Tetugenda kubakkiriza nze omu ate atakkiriza. Era buli lunaku ayi Mukama Katonda kuuma Kyagulanyi musobozese muwambaatire abeere ku biwaawaatiro bye eby'omuliro. Tomuganya kutuukibwako kabi konna. Bonna abaagala ombwaŋŋanga ayi Katonda ayinza byonna bakolimirwe. Ateekwa okubeera pulezidenti. Kagwake keetonye. Ne bw'ozuukusa ne bw'ogira otya oluzuukuka bwe nti. Oluzuukuka bwe nti nga musabira. Yes. So saagala abantu baffe bagwe tuteekwa okubeera abamu bawa ekyokulabirako kya Dawudi. Mumuleke mbabuulire. Dawudi okubeera kabaka yamala kutta Goliath. Totegeraganya. Naye before nga tannatta Goliath yabeeranga eyo ng'alunda ndiga za kitaawe, naye Bayibuli ekugamba nti nattanga empologoma nattanga amalubu ng'agatta. Totegeraganya. Mwe mwenna abaazaalibwa okuva mu 8 generation eno njagala okwogera gye muli nga nnabbi wa Katonda. 1 mukkirize nti tuli mu lutalo wakati. Mu lutalo wakati tuteekwa okukkiriza nti tugenda kulwana okubaako we tutuuka. Okwachivinga ekyo kye tukola ki? Balowooza ba Geoffrey mbu nkola ku radio, simanyi nkola ku TV, oli professional, oli muki. Temulowooza nti basiba bano bokka bokka abantu ba wansi. Bwe bamala obbasiba baddako mwe ba professional. Kyovudde olaba bakugerekera omusaala ogutategerekeka. Tutegeraganye. Tewandibadde namwe ebyo. Geoffrey wandibadde n'eri ng'oli mu kulima bintu byo. Tewetaaga kubeera ku mulimu gwa contract. Kuba ne contract obanga musibe. Teweetaaya. Tutegeraganye. Yes. Now tuteekwa okukkiriza Kyagulanyi kye yabagamba nti gwe wenna omutiitiizi kola ki? Dewaka. Ffe tusibye obuguwa bw'engatto bunywedde tusimbudde. Tugenda mukkirize tumugaane. Nze ndi mukola Katonda kye yaŋŋamba. Ekintu eki musabire. Kyagulanyi. Musabire. Era kyovudde olaba mobilizing abantu bangi okumusabira ateekwa okubeera pulezidenti. N'oli ne bw'abeera muganda we nga baayonka ku bbeere lyerimu ng'amulemesa ng'oba alya mu lulime ne mu luzise, naye kennyini mukolimira obadde kiggwe. Kyovudde olaba nkugamba nti nze siri about baani abeetoolodde Kyagulanyi. Yenna atumiddwa ng'ogenda kufuuka omuziziko eri Kyagulanyi okubeera pulezidenti after Mwami Museveni, naawe nkukolimira n'ofa obadde kiggwe. Why? Ndi ku kimu Katonda yaŋŋamba ki? Kumusabira. Era n'okumobilizing abantu bonna abali mu myaka gyaffe nti look here, eriiso lyammwe libeere ku musajja oyo. Nga terimuvaako. Omuntu yenna aleeta engalo mukwatako temumukkiriza. Namulabye bwe yabadde atandika olugendo wiiki eno ng'agenda eruweera eyo. Yeyambadde bulletproof. Nayambala ne helmet. Nagamba nakusinza ku mbeera nga bweri. Kyekiseera tubeere nga twerinda. Era njagala okwongera okumobilizinga bannayuganda mwenna nga wazaalibwa okuva mu 8 mwenyigire mu byobufuzi oba mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Temubivaamu. Muyina obibeeramu, muyina okutunula ennyo, muyina okubyenyigiramu
muyina okubibeeramu nabo bonna aba bizinesi abo bonna abazi bizinesi gw'ogamba oti aha kino nakyo kize ojjukira mu covid omanye ebbanga lye twamala nga tuli ewaka lyali ddene kyokka abamba bizinesi bakulaga nti tebasobola kuggalawo for 3 months mu kiseera kino baliko ekikyamu ku mitwe mu covid-19 twamala emyaka ng'ebiri nga tuggaddewo kyogamba beeyinako obuyinza nti baali abanywa gavumenti yabawa emmere yabawa akawunga ssebo kaluwa nakasente ka nabbanja emitwalo 10 ate nze bwe mbanga njogera ku seetiyo mulimu abantu nga tulina n'obbeewala obboogeraku nti tebaliiwo abo bonna wano twogera ku bantu babiri twogera ku mwami Museveni na mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bonna abalala wansi waabwe abo ababiri tebaliiwo unless bano nga weebali kati oyo si eyamuwa mwami Museveni eyabawa kyovudde olaba yavaayo n'abagoyera n'akawunga tewakalaba nakalaba n'apima mu kiro webale nnyo ate gwe kennyini oŋŋambye nti baagaba kawunga mwami Museveni bwe bagoya ki tutegeraganye okay bano bonna bannabyabufuzi abalya ssente katuziyite za gavumenti tebatera nnyo gamba nti balya ssente za gavumenti bagamba balya ssente za mwami Museveni era ntera balaba abo abamu ku bali mu gavumenti nga bagamba n'abopposition balya ssente za mwami Museveni tebalya ssente ze webale nnyo so nga ate ekintu kyanditambudde kitya nti mwami Geoffrey mulidde ssente za gavumenti nga gavumenti yeffe tutegeraganye naye enzirayo wali mwami Kyagulanyi era ze mbasekerera mbalabawo boogeza amaanyi mangi nnyo ennyota ziri kuno bajjayo ne ziyunifoomu nendowooza nti kandinde ndabe abasajja bano bagenda kwogera ki really onnyonnyola otya omuntu ng'afudde kubanga nabo bavayo bagamba nti nno abawagizi ba NUP nti bakuba emmotoka zaabwe nga baba poliisi era waliwo abamu abapoliisi abatuusiddwako ebisago Katonda atusaasire nti buli bw'obeera omukulembeze naddala nga oli mukulembeze oba nkiyite munzikiriza oteekwa okusaba Katonda okuwa amagezi bw'otya bw'ocommunicating eri abantu oleme kukozesa lulimi 1 luvoola 2 olussa abantu wansi embeera bwetyo naye ocommunicatinge mu mbeera nga ddala oli mu kifaananyi kya Katonda nga tovoola n'abo abasajja babi nze era mbeewuunya n'obbeewuunya nti kati natunuulidde akulembera poliisi ne mbaako gwe nkubira ne mbuuza omwami oyo akulembera poliisi nti ne mubuuza abaddewo bbanga ki nti myezi 7 ku myezi 8 namutegedde jjo obadde tomumanyi badde simumanyi okitegedde gwe kennyini okubeera ng'oli mukulembeze naye nga tomanyiddwa tambula wano we tuli obuuze omukulembeze wa poliisi yaani kijja kwewunyisa nti tamanyiddwa abantu bajja kulemerera okunziramu omanyi kyekigenda okulaga tagwanidde ba mu ofiisi eyo
Nkulage akabonero kandage nti lwaki tagwanidde. Bayibuli ekugamba nti Yesu kasita yazaalibwa ekikwewuunyisa tebamuzaalira mu ddwaliro, tebamuzaalira mu nnyumba, tutegeraganye. Bayibuli ekugamba bamuzaalira mu kiraalo, naye bayibuli ekugamba nti abagezigezi ne bajja okuva mu east, bakabaka ne bajja okuvaawa mu east. Bamanya batya nti omulokozi azaaliddwa? Buli bw'obeera omukulembeze, tutegeraganye, abantu bakulumukuka ne bava yonna gye bali ne bajja wooli, obanga magnet, n'okumanyibwa omanyibwa, n'amawulire batuukako abantu, naye n'ebibi bijja. Kubanga ojjukira nti Yesu baayagala omutta Ntiro bwe bamuddisa okuva mu Isirayiri ne bamutwala mu Egypti. Tutegeraganye. Ne kino bwe kiri, omale otya emyezi 7 oba ku myezi 8 nga gwe Inspector General, right, of police, naye nga tomanyiddwa. Neeraba ebintu bye yavuddeyo okwogereramu. Tunulira omuntu ng'afudde. Kankulage wano mu Genesis essuula ey'okubiri akanyiriri ak'omusanvu, bayibuli ekugamba bweti. Omanyi bano bagenda ne baagala otuwuddiisa. Bayibuli ekugamba bweti, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Nti Katonda n'akola omuntu okuva mu ttaka oba mu kuva mu nfuufu, naye Katonda y'omu n'amufuuwamu ki? omukka. Now gw'oyimirirawo okujja okuba essasi otta omuntu oyo kubanga musobaganye oba temukkaanyiza, naye n'otamanya nti Katonda mwene kyekiri kye nagamba nga abantu bano tebatya Katonda. Nontono okutya Katonda n'okumumanya tebamumanyi, wabula beeyita bweyisi kye batali, bakangaliza mu ofiisi. Ekyo omuntu ng'afudde tovaayo buvi n'oyogera okuba eno weekwasa ono n'oli. Gw'oli in charge okukuuma abantu n'ebintu byabwe oba n'obulamu bwabwe. Tutegeraganye. Oli bw'afa tolina bw'okijjamu. Ekyokubiri, eyakubye amasasi bwe mugamba Kyagulanyi alina emmundu, kati mwe muzirina, mwe muli in charge. Gw'olina tear gas, gw'olina emmundu, tonenya oli. Olaba mbu simanyi oba kituufu, omuntu ne bw'ajja n'emmundu okutta, naawe ng'olina emmundu n'ovaayo okwetaasa, mbu amateeka gakugamba sooka omukube mulemaza. Tokuba bukubi mu kifuba kumugjawo oba ku mutwe. That's why bakutwala mu kkooti, ate oba weewozaako ki ng'ate wabadde weetaasa, oba weewozaako ki, kubanga buno bwabadde bulamu. Tutegeraganye. Either mukuba amagulu oba mukuba emikono osooke mulemaza. Kigaana bugaanyi. Ne bamanya nti kyazze by accident, ebintu ntubwe bityo. Tutegeraganye. Kakati bw'oba gw'olina emmundu, gw'oli in charge, teweekwasa ate procession ate bino ebyo birala. Gw'oli in charge. Era nja kugamba mutta ekifaananyi kya Katonda, mutta abantu ng'ate bo be bali in charge. Gw'oli in charge. Ate olumu bagamba nti nno abawagizi bamanyi okubasosonkereza embu, bamanyi okubasosonkereza oba batya simanyi. Eyo endowooza ya bunafu. Eyo endowooza ya bunafu. Ebintu ntubwe bityo nga kitandise ddi. Era gwe otuula otyawo n'ogamba nti buli ansosonkereza kamukube masasi afe. Kati omusajja oyo yafiiridde ejjinja, okinnyonnyola otya?
era Katonda omunnyonnyola otya? Ngenze mu Genesis essula ey'okuna. Genesis essula ey'okuna. Essula ey'okuna. Akanyiriri kajja kuba ka 9. Genesis essula ey'omwenda. Katonda abuuza bw'ati, and the Lord said unto Cain, where is Abel your brother? Nti Katonda n'abuuza Kaini, muganda wa luwa Abel. Kati wulira abantu abatatya Katonda. And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Bino polisi byeddamu. Byeyogera. Bwe tugenda kanyiriri ak'ekkumi, Bayibuli ekugamba bw'ati, and he said, what have you done? The voice of your brother's blood cries unto me from the ground. Omusaayi ogwo oguyiika abaami abapoliisi mwe mwenna ab'amagye, omusaayi ogwo wakati nga mugenda mwekuba mu bifuba nga muwulira nti amaanyi gabawala, nga muwulira nti muyina ennyota, nga muwulira nti muyina tiya gaasi gwe muyingiza dhaani okukola ku malwaliro, nga muwulira nti muyingiza tiya gaasi emmundu zitanka ng'amaanyi gabawala, muyina okutegeera kino akali mu lunyiriri olw'ekkumi. Genesis, Bayibuli ekugamba nti Katonda n'agamba, and he said, what have you done? Okoze ki? The voice of your brother's blood cries unto me from the ground. Nti okimanyi nti omusaayi gulina eddoboozi. Anti Bayibuli kyekugamba. Omusaayi gulina eddoboozi. Gulina eddoboozi. Nabagamba Katonda yaŋŋamba nti abantu bange Uganda bakaaba. Tutegeraganye. Kitegeeza abantu abaayibwa omusaayi e Kasese mu lubiri lw'omusinga, abantu abazze nga battibwa mu kwekalakaasa, abantu bazze nga babulawo nga bw'olaba Kibalama n'Eddamulira, abantu abafiiridde mu zikampeyini ezo ejjinja ne mu bifo ebirala byonna, omusaayi ogwo gukaaba mu maaso ga Katonda. N'olwekyo mmwe mwenna abali mu bifo ebyo nga muwulira nti amaanyi mulina mangi, baabalonda okubatuuza mu bifo ebyo, ne mwami byabakama avunaanyizibwa. Omusaayi ogwo guli mu maaso ga Katonda gukaaba. Naye ekikwewunyisa, mwami byabakama avunaanyizibwa nga yokakyuka ebyokulonda, kubanga ye rifali. kubanga namulabakaawo ng'agamba nti ye ali mu mirimu gya kuteekateeka ka byakulonda, naga nti ye ab'ebyokwerinda tabaanako buvunaanyizibwa era si gy'akola. Kale olaba ab'ebyokwerinda bebakutuusa be bakola bino ebyogerwako. Sigenda kuddamu nga bw'onoola mwami byabakama, ngenda kwogera Katonda kyempulira kyampisaamu. Tutegeraganye. Tosobola kubeera awo ng'oli mu ofiisi eyo. Katonda bwe yali anenya, teyanenya miti, muddo ogwaliwo awo, teyanenya ttaka, yanenya Kayini. Kubanga Kayini yakulaze nti sinze mukuumi wa muganda wange, ate nga gw'oli mu ofiisi. Tetusobola kubeera mu ggwanga nga tewali atwala buvunaanyizibwa. Tetusobola kubeera in our generation nga tewali atwala buvunaanyizibwa. Katonda bw'aŋŋamba nti Jakana Nadduli yattibwa oba yattiddwa, kitegeeza akulaga you are responsible. Tetusobola kubeera bubeezi mu ggwanga n'olaba bano ba profession, oyogera oluzungu lungi nnyo, ndi bino titles zonna muzoga, naye at last mumaliriza mulaga nti temuli ba buvunaanyizibwa. Gobeera otoli olya nga toli wa buvunaanyizibwa, nga wooli awo naye nga obuvunaanyizibwa mmye. Obeera otyo omusomesa naye nga toli wa buvunaanyizibwa. Buli bwe baba tebakusasula n'osigala nga otudde butuuzi, kiraga toli wa buvunaanyizibwa. Mwana ki oli gw'oteekerateekera eggwanga nga tosasulwa?
obeera otya omusawo nga tosasulwa kitegeeza mugenda kujjanjaba bubi abantu temugenda bafaako temuli babuvunaanyizibwa. Obeera otya businessman oli mu zaakeedi ezo otudde butuuzi nga Kibalama talabika, Damulira talabika, abantu nga bafa negwe oli mu kuwoza buwoza nze ntunda temunninyira mu byange pepperere bye mwogera. Kitegeeza temuli babuvunaanyizibwa nga Katonda nga Kayini bw'addamu eri Katonda. Oteekwa okubeera ow'obuvunaanyizibwa eri banno, eri baganda bo, eri banneyiba bo. Gundi lwaki taliiwo, gundi lwaki talabika, lwaki tukuza generation nga generation gye tukuzizza yaba mulekwa. Olaba Katonda atwala n'obuvunaanyizibwa n'aggamba nze bba wa bannamwandu. Tutegeraganye naye Geoffrey gwe weewasiza ki omukazi wo era muli wano ku nsi. Tutegeraganye naye Katonda n'akulaga nti Geoffrey ne bw'oba ovuddewo Katonda atwala obuvunaanyizibwa n'aggamba nze bba wa bannamwandu, nze taata w'abamulekwa. Tubeera tutya mu ggwanga ng'abaana balyoko ku zi street, tubeera tutya mu ggwanga ng'omuntu ajja natta Geoffrey n'atambula n'agenda, oli n'agenda mu campaign ne bamukuba tiyagasi ne bamukuba amasasi abantu ne bafa. Families ezo tugenda zikola tutya? Totuula butuuzi wali mbu nze general, totuula butuuzi wali nti nze njogerera amagye. That's nonsense. Katonda akutadde mu ofiisi eyo oweereze abantu be ate oweereze naye. Yes, bateeka okuweereza abantu ba Katonda. Kyovudde olaba twagala pulezidenti agenda okudda ku Mwami Kyagulanyi ng'aweereza abantu ng'ate aweereza Katonda. Ngenze mu maaso wano ndowooza tunaatera okuggalawo. Katonda n'agamba and he said what have you done. Kyovudde olaba abasajja bo balina okusalira omusango. The voice of your brother's blood cries from the earth, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. Kitegeeza ki? Tebakulimba okusinziira ku kyawandiikibwa kino nti ettaka lyasamye okumira omusaayi gwa muganda wo. Tutegeraganye naye Katonda agenda maaso n'agamba nti ettaka lyasamye okumira omusaayi gwa muganda wo oguva mu mikono gyo. Kakati bano bwe bagamba nti mwami Byabakama tavunaanyizibwa, poliisi tevunaanyizibwa, amagye tegavunaanyizibwa, tewasobola kubanga tewaliwo avunaanyizibwa ku musaayi guyiika mu ggwanga. Wateekwa kuba bavunaanyizibwa Era bavunaanyizibwa okuviira ddala ku mwami Museveni okusinziira ku Bayibuli. Kubanga Katonda anenya Kayini amugamba nti ettaka lyasamye okumira omusaayi gwa muganda wo oguva mu mikono gyo. Abakutte emmundu ba poliisi n'abamagye balina abaduumizi. Mwami Museveni ye bamuyitani ye commander in chief. Ndowooza bwe kityo bwe kiri. Bwe tugenda mu maaso wano, and when you till the ground it shall no longer yield unto you its strength. Olwo nno Katonda akolimidde Kayini. Kyovudde olaba nabagamba nti abantu bonna abaduumira amagye, abaduumira poliisi okutta abantu, okkuba amasasi, okkuba tiyagaasi, buli muntu afa. Ettaka eryo eryamiza omusaayi gwabwe kibeere ekikolimo eri obulamu bwabwe, nti nabo buli bye bakola ku ttaka lino biremenga kulaba mukisa. Sinakindi ettaka lyerimu libamire. Kubanga bw'ogenda mu Yokaana essula ey'ekkumi akanyiriri ak'ekkumi Bayibuli ekugamba etya? Ndowooza nga tumaliriza. Aŋŋendewo. Kale tukyali ku mboozi mu UG. Geoffrey Mayanja gegange ndi wano ne Musumba Geoffrey Mugerwa gwe nkyali naye. Tukyagenda mu maaso n'okuba nga tutunulira ensonga ezimu ku ezo n'okukuba ttooki mu ngeri ggwanga lyaffe gye litambulamu naddala ku nsonga z'obukulembeze ate era n'ebyomwoyo. Yesu akugamba bw'ati
Yesu yagamba, a thief comes not but for to steal and kill and destroy. Naye Yesu ne yeeyogerako, I am come that you might have life and that they might have it more abundantly. Nti omubbi ajja kubba, kutta n'okuzikiriza. Ebyo byebintu ebiriwo mu gavumenti eno. Obubbi tubulaba, okutta weekuli, okwonoona weekuli. Naye Yesu ye bwe ajja tubeere na bulamu ate tubeere nabo mu bungi ddala. Now abantu abattibwa tojja kugamba nti tuleme kyogerako nti abantu bafa. Gwe gano gwe eliminating kills ezo zonna abantu babeere nga tebattibwa olabo batunakyogerako. Naye nga weekiri tujja kyogerako. Kubanga weekiri obubbi weebuli. Waliwo minisita omu namulaba, oba yali wa health oba yali aliko ekisanja kye yalimu nabba, oba sente za Global oba sente za biki oba sente z'abasi, n'azibba n'azitwala. Tutegeraganye ne wayita ekisanja ekirala ne bakulaga nti Mwami Museveni amulonda n'amukomyawo mu gavumenti. Tukumoni wano wajjuli abalamu wano ababba amabati g'ekkalamojja. Abamu bagamba abaatwala noga nti ekyo tukijjewo babba amabati g'ekkalamojja. Abantu abo nabatya. Nze we namanyira nti abantu bano tebatya Katonda ne Katonda tebamumanyi. Live about bino bye bambala amasuti ne bajja mu makanisa. Naye amazima amatuufu waliwo ebifo bye owninga ku nsi wano. Ng'ekintu ekyo bw'okyenyigiramu mwana wange kibikula okutegeera ku understand yo. N'amasuti g'oyambala nga birwanagana. Oba otya amabaati. Kati bano abavubuka ababeera mu Kisenyi ababba amabaati ku sayiti, naawe ng'oli minisita n'obba amabaati, kati mwawukanirawa? Kati nze ondaba ne bw'ojjawo n'obubumbi bwe obw'essente sirina kye mbwagaza okuggyako nga Katonda yazimpadde. Yes. Minisita. Omanyi oluusi lwakuba nti ndi munafunafumu naye minisita ne bakwatira mu kubba ebbaati, a member of parliament, speaker. Waliwo bannaye n'ebintu togwana nakuddamu kuyitibwa speaker naye the minister. Nobba ebbaati erya 32 inch ng'obba abantu ababuli abawansi. Bano abasajja n'abakazi babi nnyo, tebatya Katonda, bavundu, bali wicked. Nobba ebbaati. Kati abo bongamba mu Katonda yabatadde mu bifo ebyo batya. Oba kyabalesewo beenenye 40 years. Nimwe Museveni twamulaba wano nga yeenenya agamba nti bamusonyiwe naddala abantu b'omu Buganda wano kwebyo ebizibu batuusibwako. Kiki ekyaddamu okukolebwa? Ennaku ezaddako baddamu kukwata ba Eddie Mutwe. Katonda yagamba ate bonna ba political prisoners bonna babate. Biri gaali makweka nsaamu n'agamba Katonda atunuulira mitima gyaffe, tatunuulira bino bigambo. Ekyokubiri, Mwami Museveni ye president w'eggwanga lino, mu Lungereza mumuyita Fountain of Honor. Kitegeeza nti buli ekigenda mu maaso mu ggwanga lino akikola ki? Abakigoberera akimanyi. Bwe wabaawo abawambibwa akimanyi, bwe wabaawo abattibwa akimanyi. That's why Katonda bw'aba nsindika tansindika kwogera eri wa poliisi oba w'amagye aŋŋamba genda ogambe Mwami Museveni. Why? Buli kintu kyonna kyetoololera ku ye. Tutegeraganye? Yes. Abantu abafa kyetolerera ku Mwami Museveni. Abantu abasibibwa kyetolerera ku Mwami Museveni. Abantu ababba ssente kyetolerera ku Mwami Museveni. Kubanga ya ali in charge. Tutegeraganye? Era Katonda bw'aba asuula Ssedduga eyo egwe. Tutegeraganye? Eyo bw'agisuula bino byonna ebirala bigenda kutereera.
Yes. Kyovudde olaba ngenda mu maaso n'okusaba Katonda eyatonda Uganda ne generation eno asitule mwami Kyagulanyi amuteeke mu ntebe y'obwa president ate era alayire. Yeah. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege bigambo bya Musumba Geoffrey Mugerwa kwebyo ebigenda mu maaso so bye tuba tutunulira ebyobufuzi n'okukkiriza okulaba obutenga bwe bitambula era ebya wiiki ebya mulundi ebya leero byebi byasobodde okwogera. Njagala kujjukizaako bannaffe abada Deratory Football Sports Academy weeri awo bannaffe abeeruweero nyongera okubajjukiza ensonga eyo bannange nedda mu holiday eno abaana bawumudde kale n'olw'ensonga eyo tubeere nga abaana temubeera nabo waka omwana mutwale ku Deratory Football Academy agenda tendekebwa omupiira mu ngeri y'ekikugu ennyo kubanga buli ekyetaagisa kyonna Deratory ekirina ebyokutendeka abaana bakooki abali professional abatendeka nga bagobedde omutindo gw'ensi yonna abaana babalabirira bulungi abaana babaliisa bulungi abaana babalabira mu ngeri esaanidde. Kale n'olw'ensonga eyo tokkiriza mwana kubeera ku kyalo ng'ataayaaya mutwale eyo ate n'ekitone kye kiyumusibwe newakubadde omwana omutaddeko nnyo amaanyi okusoma eby'omu kibiina naye kkiriza ate n'ekitone kye kiyimusibwe ng'omutwala ku Deratory Football Academy eri Luweero Kasana. Kati bakugamba nti okuva ku Mmande okutuusa ku Lwokutaano essaawa zibeera 2 ez'okumakya okutuusa ku ssaawa 6 ez'omutuntu omwana babeera naye nga bamutendeka omupiira n'okumulaga ki ekyokukola. So n'olw'ensonga ennaku 5 mu wiiki zibabeera naye okuva ku ssaawa nga bwe nkugambye 2 okutuusa ku ssaawa 6 ez'omutuntu okuva ku myaka 4 okutuusa ku myaka 15. Balina ebisaawe binene ate ne buno busaawe butono bata taafu kale bino babikozesa bulungi nnyo. So n'olw'ensonga eyo omwana mutwaleyo kumanya ebisingawo kuba ku 0 701 65 61 59 esimu njiddamu 0 701 65 61 59. ensonga zonna zijja kuba zitambula bulungi nnyo. Side awo Kasana Bukuma Trading Center basangibwa ensonga zonna zibeere nga zitambula. Nze from Mayanja Sebo Musumba tukwebaza olwakadde kutufisiriza twagaliza birungi byereere. Tusabira omukulu Kyagulanyi. Njagala obukwongera obbakubiriza n'obbategeeza nze bwe nali nzija okutandika okukola guno omulimu Katonda yanga bajja kuwulira eddoboozi lyo bajja ddiwulira era bajja kukola. N'olwekyo nga bwe nakiwulira njagala okwongera okumobilizinga buli muntu yenna eyazaalibwa okuva mu 8 temutiisibwa bw'atyo Katonda bw'ayogera temutiisibwa ekyokubiri temuggwamu maanyi ekyokusatu guno mulembe gwaffe bwe tulema okukola kye tugwanidde okukola ffe abavunaanyizibwa okuzaala omulembe oguddako so si bali ba mwami Museveni ffe tuvunaanyizibwa okuzaala omulembe ogukola ki okuddako. Now buli bwe tukkiriza okubeera abasibe b'abantu abo n'omulembe guli gwe twandizadde tuba tumaze okuguwaayo indirect tutegeraganya. N'olwekyo buli professional yenna nga Katonda bwe yaŋŋamba njogera gy'oli manyi owulira abali mu malwaliro abali mu gavumenti mwennyini abali mu zi ministries abali mu buli kitongole kyonna mwenna musitukireemu obukulembeze ani agenda okubeera president na mu buli sekita yonna bituvunaanyizibwako musitukireemu tubeere nga tukola ki nga tukwatizamu. Ekisembayo buli lunaku twalayo eddakiika 2 okusaba Katonda sedduga eyo dynasty eyo ekolimirwe olw'omusaayi gwonna gwe bayiye gwe musingi gwe tuba tuyimirirako okusaba Katonda sedduga eyo ekole ki efe n'emirandira yonna gye gibadde giri mu East Africa Katonda agikuuleyo agizikirize. Katonda affe twongera okusabira mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we n'abaana baabwe obalonze okubeera abakulembeze b'eggwanga lino eriddako. N'olwekyo ayi Katonda ayinza byonna mu linnya erya Yesu
sobozesa mwami Kyagulanyi Ssentamu okuwangula that giant eyitibwa Museveni. Museveni zimu yonna emirandira gyonna gikuuleyo wansi gye babadde bagiteeka ne mu East Africa wonna mu linnya lya Yesu. Omusaayi gwonna oguyise mu ggwanga lino guvunaanyizibwe ku bo ne famire zaabwe n'abaana baabwe. Ayi Katonda ayinza byonna basiguukulule wankaaki zonna ze babadde bazimbye Mukama zimbenyozo zikirize mu linnya erya Yesu. Sobozesa Kyagulanyi yonna gy'ayita omukuume, mwetoolooza olugo olw'omuliro, muzimbeko bbugwe ow'omuliro, wabeerewo empagi ey'omuliro emukulembera buli w'alaga. Abo abaagala omutta Katonda w'amaanyi bw'oba ozikiriza mu linnya lya Yesu. Weebale Mukama, weebale Yesu. Amina. Tweyanziza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja, nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.